Bannaye bw'obanga oli mu relationship naye nga relationship ekuzoganya, omuntu omukubira amasimu takwata, omuntu omusindikira message azibulutiikinga, kwegamba olina omuntu akulaza signs zonna oba obubonero bonna obulaga nti yamuvinga on yakwesonyiwa, oba oluusi abamu batuteeka ne ku hold n'akuleka awo. Hold kwe kubeera ng'omuntu akulesa awo talina kyagambye, kugamba waayagalira bonna asobola okudda mulamu bwo n'agamba munnange esimu baali bagibba, n'akuwa ekiboozi ate n'okivayinga n'otambula naye oluusi. Oluusi abamu batuuka n'ekiseera n'akwatulira n'agamba gundi si kyakwagala, oba munaye nafunayo omuntu omulala, naye ggwe olw'okuba omuntu oyo oba omwagala weesanga ng'omwesibyeko obanga omulemerako ng'owi relationship ogyagala. Ebiseera ebimu nze ngamba ndowooza tukkirize oluggi bwe luggalawo oba relationship bweggwawo tugikkirize egende, kubanga kyenzudde nti oluusi relationships zino tuziremerako naye nga tetufiira bwereere oba tuteganira ga busa. Osobola okwesiba ku muntu omukomya omubulamu bwo n'otuuka n'okuluga nadda, naye nga byagenda okudda nabyo olinza obutabisobola. Omuntu bw'akwagalako n'akulaga ebintu byakolaze, oluusi omutima guno munaye nze simanyi kye guliko, naye emitima gyaffe gino mizibu nnyo. Ndowooza omutima gwo gwe gwandibadde mulabe waasooka bwe nizo kigamba, kubanga gulinza okugwa mu laavu n'omuntu ng'omuntu muyaaye, ng'omuntu mulimba, ng'obonero bonna bukulaga ono omuntu a no-go zone. Naye munaye gwo ne gusigala nga gumuyaayaanira, gwo ne gusigala nga gulaga gumwagala, ate nawe n'ogumatiza oba naawe ne gumatiza obwongo bwo ti omuntu ono tomwetaaga. Omuntu bw'otuuka ekiseera ng'omukubira essimu takwata, kwali online omulaba nti kwali mu mazima Katonda ku muggulu, ogibikula n'ogira nti kwali, naye ng'osindika message taziddamu, bw'akuyamba azibikula n'akuleka ku buluutiiki. Mwasonyiwe, mulekerawo okubayinga ebiboozi abantu bye bajja ne babagamba mbu bannange, munnange mbadde simanya ndi bize nnyo, munnange mbadde ndi kino ndi kiri, munnange mubirekerawo. Omuntu ne bw'aba bize nnyo asobola okujja n'abikula mu kamesegi ko oba n'alaba missed call yo n'ajja ku WhatsApp n'agamba baby ndi bize, oba honey ndi bize, oba Sarah ndi bize, tujja kwogera edda oba nja kukwasaganya. Oba asobola n'okugamba nti ennaku ezijja zino eno oba wiiki emu wiiki bbiri mu butuufu ngenda kubeera so up and down, ngenda beera fixed, ngenda kunyuka nkoyo ate enkeera, obudde bwa ssimu ninza obutabufuna saagala onyiige, n'akuwooninga aliya obutabeera nga weeraliikirira. Naye tuba n'abantu mu mukwano mu butuufu nga it's one-sided love, gwakuba essimu, gwa scheduling appointments, kwagamba nga ne appointment ogimuwa n'omugamba munnange baby mpulira njagala kukulabako, n'agamba ndi busy katulabe, nga gwe oba tomunyeze nti njagala kukulaba, ye taliyo yakulaba. Kino kiyinza okulabikira nnyo ku ludda lw'abasajja, kuba ffe abakazi tebatera nnyo tupiininga nti gwe tusaba kulaba muntu, era omuntu azoga naye maama gwe tomiisingako. Tupiininga nnyo abasajja, naye ate nammwe abasajja njagala mutunuulire kino, omukwano teguli one-sided. Omuntu oba omwagala asobola okugamba nti baby njagala kukulabako. It's not only about gwe nti gwe buli ssaawa gwe abayagala omulaba, mpozi nga takwagala. Naye bino byonna omuntu abikulaga n'osigala ng'okyamwesibako, okyamuwanidde. Katonda oluusi nze ndowooza aba atulaga bino ebitumulaba bye tulaba, Katonda aba ayagala olabe nti omuntu ono temuli compatible, omuntu ono takwagala. Oluusi abantu bajja mu bulamu bwaffe nga bazze kuyitawo buyisi, omuntu azze kubuuzaako bubuuzi naye ne yeesanga ng'emboozi emunyumidde n'asigalawo akabanga naye nga taliiwo kubeerawo lubeerera. Kati ffe ekyo kye tutategeera, ffe tulowooza buli ajja mu bulamu bwaffe nti birina kuggweera mu bufumbo, birina kuggweera mu forever. Nedda, forever yawe erinza okuba gyeri naye n'ogiremesa n'ogituulizaako omuntu n'abeera ng'akola obwenzi mu maaso go nga naawe omulaba, n'omukwata ne message z'abawala, n'omukwata ne message z'abasajja, but still munnange omutima gwange sisobola muleka, nze bannaye sisobola kuleka muntu ono, nze bannange bannange. Kiki ky'otegeeza nti tosobola kuleka muntu oyo? Ye baamubumba mu bbumba kiri batabumba mu balala. Ebintu ebimu tulina okubyeyigiriza nga ffe, tuyige okukakasa n'okutegeera nti omuntu bw'akola kino ne kino ne kino aba takwagala. Duli mu ntandikwa nga si bwe yali.
nga si bye yali akola gw'olowooza lwaki ebintu bino bitandise okukolebwa mu kaseera kano. It's either yafunyeyo omulala, it's either takyakwagala, naye n'osigala ng'okyamatiza omutwe gwo n'omutima gwo n'obwongo bwo nga bw'obimatiza muli mu lukiiko n'obwongo bwo n'omwoyo gwo bw'obimatiza ng'omuntu ono bw'omwetaaga. Tomwetaaga waliwo ko omuntu ono tannaba kujja. Alinza okuba yajja mu bulamu bwo ng'akusanze mu mbeera mbi, you are so broken. Waliwo kamimi kentera okulaba nti waliwo omusajja alinza okujja okukwana naye nga azze naawe ze sijja kukumenya mutima naye nga azze gumementula nga kituufu. Alinza okujja n'akusanga mu mbeera nga badde bakumenyemenya omutima n'akuwa olulaavulaavu olw'ekigole. N'olaba nga bannange ate ono gwenfunye kikabuka. Ne wayita ekiseera kiti naye n'atandika. Muleke. Mufunamu obutakkaanya katini n'akunyiga ekibulooka. Mufunamu obutakkaanya katini n'akugamba don't talk to me. Saagala kwogera naawe n'osindika message n'ataziddamu. Omuntu alina omukwano oba omuntu akwagala bane tasobola kubeerawo bbanga lyonna wiiki simanya nnaku nga tayogera naye kubanga mwafunamu obutakkaanya. Nze gw'otaakwatira mu bwenzi nti obadde okyakkakkanya busungu bannange. Muli kunyumyawo ne yejjako waya nga si bwe yali. Weegenderezanga nnyo nga gye nkomezza embeera z'omuntu gw'owangaala naye. No comparing nti kati tuli mu myezi 6 mu relationship eno. Mu myezi 3 egyasooka kyali kitya? Yali afaayo, yali scheduling appointments, twagendanga mu hoteli ne twepimpina, n'asasula bills zange, enjala azifaako, enviiri nali sisaba ssente nga mpa bwe luvannyuma lwa weeks 3 kaakati. Enviiri zibeerako ku mutwe ne zikaddiwa n'omusaba ssente ne yeebuzaabuza. Bw'oba tokubye essimu takuba. Kugamba yafuuka wa kutega bitimbe. Kati sitaani n'ajja atuula mu bwongo bwo n'akugamba nti omufunire olubuto kyeka kye kimusumbuwa bw'onaamuzaalira ajja ttereera. Sitaani n'ajja atuula mu bwongo bwo n'agamba nedda situla enguguuzo zijje ewuwo ewammwe oba ewuwo w'osula ogende ozikube wali ewuwe wanaaba akulabako awo ajja kukkakana nga si yakugambye nti jangu nkuwase. Ng'otwala ngugu nga weefumbiza nga otandika kwesiba ku muntu oba ng'ofuna lubuto nga balyoka baliisa gwa akakanja kati nno oba weefumbiza nga toli lubuto no togamba nti kale kubanga awo munnange era oba okyasobola okutambula freely naye kaakati ogenzeeyo weefumbiza oba serubuto mbulo olugenda omukkakkanya teri kintu kikkakkanya muntu olubuto terusiba muntu ku ggwe. Bamu abagamba lemme yadde mbadde simwagala since ali lubuto kambeere omusajja. Batini chances are like ku bantu 100 nizo sengako abantu 2 nga badde takwagala badde kukozesa naye bw'ofuna olubuto n'agamba kansetolinga naye yadde simwagala nja kweyigiriza okumwagala. Abasinga tebeeyigiriza akwesonyiwa n'akuleka awo n'akucunya. Amanya okucunya n'akucunya ng'alaba wayonoona obulamu bwe you sabotaged his plans. Yali talina plani zikuwasa. So, nze bye mbagamba byebyo mukiroboozeeko. Bw'oba oli mu relationship nga relationship gy'olimu mu butuufu teri wase kulwanira gireke. Bw'obipimapimamu ng'olaba omuntu akyuse nnyo n'ogezaako okulaba munnange where can I fix. Waliwo glaasi emenyeka nga ne bw'ogikwata n'olonda buli kapiisi n'ogizaawo tekyasobola kubeera kye kimu. Ng'eyo emenyese yonna nange erimu ebituli amazzi ogayiwamu gayiika naye nga gw'olemezzaamu ekusala emikono gyonna kitandise ottirika omusaayi olemezzaamu. Mubeera bulungi temwerabira subscribinga kulikinga no commentinga. Omukama abankuumire ate era abanjaga. Yeah.